Any questions? Yes. Let me start with Honorable. Twazawona abaddewo ku lwange olutalo lubadde munda lubadde lunene nnyo enjagala okwebazaamu abalonzi abavudde mu Northern Region kage tufunyeyo twali tulinanga 80%. Abalonzi abavudde mu Western nabo njagala kubeebaza naye abalonzi era abatuliddemu oluku bavudde wano mu Central aba Buganda naye njagala kwebaza bantu betukubira waggulu nnyo kubanga bannaffe baali batwegaseeko. Njagala kusaba abantu ba mu Central wano tulina okubeera focused nga tulengera kyetwagala era nga tulengera gye tulaga kubanga tusigala we tuti tusuula abantu abalungi bantu badde bakola era omumanya nti omuntu ow'omutuutu okuva mu Central ekijja kusigala kye kimu. Naye nze nsuubiza sobola kuva mu DP, that's one. Wawe emirimu giyinza okukendeerako gye mbadde ngola kolera DP. We are not making choices between Siranda and Honorable Babiri and Faith. The choice we are making is for the party. We are not making choices because we just want to get a person to Yala. We are taking a choice between a person that is committed and willing and standing at every time to build and work with the party. You want a person that you are sure, even when there are turmoils, he will still work with the party. The choice we are making today is for people that are full of wounds and scars. And after which Honorable Gerald Siranda